Webale nnyo ogenda maaso n'okubanga otweyungako mikono gyange na gyemusinziira. Juzi nakola story nga ebitogi sibiwanise. Naye kale katugenderewo. Ambalamusizaako agange nze Waswa Emmanuel. Muli mutya muli bannayuganda bannaffe mwebala akaddeke mutuwa n'okubanga mutwegattako. Bannaffe aba Labour World Connect basangibwa wali entinda Kigowa abakola omulimu gw'okubanga batwala abaana ebweru. Genda oconnecting ne Labour World osobola okubanga ensonga zikwasaganya. Omukulu Haji mugambe nti Emma yantumye wano nti emirimu wegiri ojja kuba ogende. Namba y'essimu eri ku screen gy'olaba wansi 07 999 10 eyo ennamba eri ku ndabirwamu gyentegeeza ku screen kwolabira. WhatsApp nga sindika message kubako omuganda wo muto agende. Njagala ntandikire ku mukulu amanyikiddwa nga Ssegirinya Muhammad. Ssegirinya Muhammad darling w'abangi MP Kawempe North Sako ne munnamakindye MP amanyikiddwa nga Allan kafiiro nazo kali wansi amanyikiddwa nga Allan Sewanyana. Wetwogere olunaku lwaliro abaguddwako emisango gy'okutta n'okugezaako okutta. Nabakodde step ya story yasoose nga amategeeza nti abakulu bano ababiri Allan Sewanyana ne Muhammad Ssegirinya baayitibwa poliisi y'e Masaka era ne balagirwa olunaku lwaliro ku ssaawa 4 babe nga bagguseewo beeyanjule ku nsonga z'ebijambiya ebigenda maaso. Poliisi esinziira kuli olunaku lwaliro abadde omukulu amanyikiddwa nga Fred Nango omwogezi wa poliisi mu ggwanga n'agamba nti abamu ku bantu abaakwatibwa kuba bamubuuziza lwaki mufokasinze ku Ssegirinya Muhammad of all people ne Allan Sewanyana. Omukulu n'agamba nti bano babafokasinzeeko kubanga abamu ku baakwatibwa 12 abo boogerwako mbu baasayitinga erinnya lya Ssegirinya Muhammad nti okubeera nga yakulembeddemu ye ne munne Allan nti be bakulembeddemu okubanga bateekateeka ebijambiya bino ebyakatirimbula abantu abakonokkiriza 30 mu bitundu bya Greater Masaka region. Era batyo ne batuuse ku ssaawa z'abadde nga 5 e Masaka ku poliisi nga bawerekeddwako abakulu ab'enjawulo okwabadde road mayor okwabadde leader of opposition okwabadde lawyer waabwe amanyikiddwa nga Shamim Malende n'abala bangi nnyo. Masaka abadde ku deployment y'ekika ekyabagunde nga makale singa badeployinga bate ku bijambiya engeri badeployingiddemu Ssegirinya Muhammad nga mu butuufu ga mu musajja gwe batwala era batwala muyekera obatwala musajja aliko obuzibu ne gavumenti eyakuno. Munange bwe batyo ne babayingiza mu kaguli era ne babataliko kubakunya babakunyiza paka ssanga 11 ez'akawungezi era bagenze okumaliriza nga baguddwako emisango egy'okugezaako okutta n'okugezaako okutta n'okutta. Okusinziira ku kiwandiiko kya nyinaano kigambo bwe kiti nti bino bibadde ebigambo by'omwogezi wa poliisi owulira. Fred Nanga CP omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Nanga avudde n'ategeeza mu lukiiko olw'abannamawulire olunaku lwaleero nga ababaka aba National Platform okuli Muhammad Ssegirinya aka Mr Update wamu ne Allan Sewanyana bwe balumirizibwa abamu ku bakwate nti bebateeka ettemu eribadde e Masaka nga enkiiko bazituuzanga mu Ndeeba mu Kampala. Enanga agamba nti abamu ku bakwate balumiriza ababaka bano nti babasuubiza okubawa ebyobugagga nti era kyekyabayisiza bennyonnyoleko oba bannyonnyole. Enanga agamba nti abakwate babategeezeza nti bannabyabufuzi bano bategeka olukiiko ne bawandiika era baagala bannyonnyole anyway bitegedde bulungi. Enanga era agamba nti bano bategeka okutta abantu bateeke obukyayo bw'amaanyi mu kutya mu bannayuganda. Enanga agamba nti poliisi era etandise okunoonyereza ku bigambibwa nti waliwo ebibaluwa bikiro kitwala omunaku ebisuulibwa mu bitundu ebyenjawulo okuli Mutiyana ne Wakiso nga bitiisatiisa bassentebe ba LC ne bassentebe ba National Resistance Movement. Kati oluddawo ku kiri Museveni kyayogera n'agamba nti okutta abantu b'ebijambiya mulimu politics. Okitegedde bulungi nnyo. Kakati nawe tugenza okuwunzika nga baguddwako emisango era kati bano be ba spearheads okutta ebijambiya ebigenda maaso. Era batyo olegulo bateereddwa akakalu k'ensimbi abagiyite police bond kubanga bagenze balina abasobola okubeeyimirira era kati bagenda kutandika kuwera ennemba nakutoloba na misango. Akawungezi k'olwaliro nfuliddemu kawo ku mukulu Ssegirinya Muhammad ng'ayogerako eri bannayuganda nga bagamba nti mu butuufu constituency ye
abajagala Basulaimani Kidanda n'abasigadde bamulwanyisa baagala benga ekifo akivaamu saako n'omukulu Nsonga n'agamba nti naye ali awo byabufuzi ebirese obuzibu. Kakati nawe tuli mubasalira abasajja bammwe otherwise si birungi yadde n'akatono. Nze Waswa Emmanuel.